postinga aba sharinga namwe mbetaaga nnyo mubale kola mulimu ogwo namwe abasasanya videos zino nga muzisazeemu ne musalamu part ne mutera ku mikutu ejenja no mboga mu WhatsApp groups ne mbuteka ku TikTok ne mbuteka ku Facebook namwe mbagala ni bale kola mulimu ogwo abali coding abakola screen recording namwe basalamu ne mujisasanya mubale kola mulimu ogwo nsemberayo ddala n'abantu bano wammanga bano kika kino wammanga omuntu yenna ng'oli eyo ng'otambula ng'otegeeza abantu ebigambo by'enkyukakyuka nga tebyakusasudde ng'okozesa ssente zo nawe nkwagala nnyo bwe balekula mulimu ogwo olw'ensonga nti lwalamunjidde otulwejja ffekka yensonga lwaki tole muntu agenda kuyamba kukukyusa nsi yonna gyekyusiza wokka kale no bwe mmala okubabuuzaako mwena n'okuba nti mbase mu mirimu gye mukola then tuba tugenze ku video weetandikira olwaliro sigenda kubeera na kiggula lugi wadde akaluubuzo nabaga evidiyo yaleero yansasagge video yale bagita namwatulira open roof kakongolyo omuntu yenna anaba sigadde sala sategedde sawulidde kubanga tukoya akamanyiro kasuse alright ndoza njala soka tutandika n'obulango buno biwokka then tuleke tugende ku video eyandese njala tutandika n'akalango kano mwenna abantu abagala okutambula ndanga magalagira mu ganga ya Canada mbawanye obulango buno nembaga mu contacting abantu amusobola okubanga mufuna details nangeri kije musobola okufuna mu chance esobola okutambula kale kantandike n'akalango kano akalango kano kaga the International Conference on Health and Social Work International Conference on Health Care and Social Work theme health in social presentive international dignitaries ne local dignitaries conference negenda kubera mu Ontario Science Center 770 Don Mills Road Don Mills Road North York on M3C 1T3 powered by GEC Global Events Canada. Oyagala bafuna ku WhatsApp esimu eri +1 647 702 2922 osobola bafuna ku simu eyokuba buterevu eri kasaraba emu nyasa tumusanvu 288 98 mukaga 2 osobola kuba ngo bafuna eno conference egenda kubeerayo omwaka ogujja mwezi gw'omukaaga etandika ina kuzomwezi 21 nekoma ngenda kuzomwezi 22 omwezi ogwa 2 mwena bwete bwefanana bwenava kuno ngenda gipostinga musobola okubanga mujettanna bwete bwefanana osobola ogendayo nobanga osobola kutuka ku bantu abo alright we maleyo then ngenda kukalanga ko kubiri tuloke tutandike video andese the International Conference on Ending Malnutrition 2024 starting on 19th January up to 21st January 2024. Theme better nutrition for better lives, registration and more details. Contact Extreme Events and Music Extreme Music and Events Management Director Omukyala Dorni Kajumba kusimu ye kasaraba emu mukaga nyamusanvu mwenda 2 mwenda 03 nya 0 osobola mufuna ku WhatsApp nasobola kubanga akubulya details zigenda okubanga zikwatagana ku conference na tengo budde buwedde mwandibadde mujombira ekintu kyomangu nnyo kale bwe nvaawo ku bulango obwo kiba kitegeeza tugenze ku kwanjula kwa video ya leero kamali n'okussa ku kikonye ne ku mazzi kubanga bwe tulaga si wangu wetulaga si wangu era wetaaga okubanga video tugikwata mpola kati njagala buli muntu yenna nga oyina laamu awera eno video njagala y'abantu abalina laamu ali waggulu nga teweta kubanga oyina 0.5 GB RAM akyeta kubanga oyina RAM awera usobole tukwate video eno mpola mpola era njala gikwata mpola loka tegeere video eno gye neekomekereza agala ebyononese tuula wano tovaawo sharing a video gwe ngo yagala ebyononese tuula wano sharing a video tugenda tandika tutya wenjagala tusimbe essira wetugenda okutandikira wetugenda otandikira essira nno tewagenda kubeera wala nnyo ngera tutandike bwe tuti era nga nsooka kusindika obubaka buno eri ekisaawe ky'entebe ne ekitongole ekya Uganda Revenue Authority ku kisaawe entebe ne ku boda zonna
bakulu tubamanyi munoonya omusimbi Yoseri gwe bagamba okunoonya okubanga mutaasa economy ye kirungi nnyo naye obubbi ne futwa n'obutangaliza bujjudde mu ggwanga Uganda. Wetwogera ku kisaawe Entebbe abantu bangi bafunewo pressure alusa n'ebiddako olw'okuba bakyaginze omusolo ogutakkirizibwa mu mateeka olina kuba munno omusolo n'atuuka n'okuzirika n'ayiika windows olw'ensimbi obuwannaze bwe bamukoze eki bamukyaginze. Kati ate batagetinga nnyo omuntu avudde mu ggwanga erya batagetinga nnyo amawanga Turkey, China ne Dubai. Naye Department ya Uganda Revenue Authority Entebbe mulekerawo omuze gw'okubba abantu. Omuntu mukyajinga omusolo mungi nnyo ne mulemesa okutwala ebintu bye ate ne maliza nga lisiti muwadi ya sente ntono. Katugamba omuntu mukyajinze milioni 2 mumaliza muwadi lisiti ya mitwalo 8 nga milioni mumutwala 2 mujibbe kubanga teguli mateeka. Butyo muyise muino koma Uganda Revenue Authority branch Entebbe Airport mulekerawo obubbi mulekerawo kubba bana Uganda. Abantu bagezaako nnyo okwezimba okuba nti bakola business basobole okubeza obulamu bwonna firms muganja obalembera kumbalemeddeko. Waliwo omukyala eyefudde ekizibu muyita Monica ng'oli ku kisaawe Entebbe mu Office Revenue Department. Monica lekera okubba bana Uganda okutulugunya bana Uganda. Omuntu waba alina air ticket bamuwa ensawo 2 luggage ensawo ezo zibeera ku ticket ye. Naye mmwe mukifuna n'omuntu azira ensawo 2 muzikyajinga n'ebintu bikadde mbikyajinga balemeddwa okusasula ne mutwala ebintu byabwe. Waliwo omusobozi omu amuyita Shadia Nakate. Shadia Nakate ono ne banne bajja wiiki ewedde wiiki eno ngenda tukomekereza n'abala bangi bamukyunyiza ne mbakuba omusolo. Omukyalo kyamubiddeko okufuna pressure n'agwa n'azirika ku kisaawe Entebbe mu nsi eyiye. N'abala bangi bamukoze bwe butabala bavudde mu business. Wanitake n'enseda zali zina abaana batandise okusuula nga bakozesa $2 13 nga basuula. Nembavu overcharging omusolo business bavuzivuddemu abaana babula kwetuga. Kati gwe mukyala gwe Monica kino ekintu kyewakola okucharginga omwana n'omusolo ne banne abavudde mu business mulwokuba batuma sente n'okubanga mwagala kubba sente ate kintu kisinga okunnuma ye muntu gw'ocharginze milioni 4 n'omuwali siti ya milioni 1.5 sente damba muzitadde luddawa. Ono mukyala wiiki eno yennyini yatwala ensawo 3 nga mulimu ebintu ebyobusuubuzi bitonotono. Kyokka omusolo gwe bamusaba gusinga n'ebintu n'essente ze yasuubuza ebintu ebyo. Yakomekereza omusajja mukazi agudde eri nga pressure zimukubye olw'okuba mukyala Monica ono mukyala gwe bakuba omusolo guno bw'atyo. Ono mukyala yakola ekintu ekyo. Mukyala bamuyita Monica ali ku kisaawe Entebbe wa Revenue Authority mukubba abantu alina mukwatira nsawo yoyo Monica yoyo. Monica lekera obubbi lekera n'okutunya bana Uganda ensi yabajjajjammwe. Oyo Monica mubbi muzibu. Monica lekera okutunya bana Uganda n'okubabba ku kisaawe Entebbe. Mwova charginga abantu omusolo mungi mukazi munono mukuba omusolo gutali mu mateeka milioni 7 ebintu byasuubula bya milioni 6 n'atuuka kwene embeera ng'omulooza mugenda kukulaakulanya ggwanga. Mukazi munono n'atuuka kwene embeera ng'omuggyeeko omusolo. Mukyala Monica ali ku kisaawe Entebbe ku Uganda Revenue Authority mu department eyo. Nyabo tukusaba n'obuwombefu oba oli bwakaba n'otubuulire. Woofiisi gy'oli muwala wali bagisokedemu gitulamu. Mukyajinga abantu omusolo guyitiridde. Omuntu n'omukyajinga omusolo omuyitirivu ne gusinga n'essente ze yaguze ebintu kubanga mwagala ssente mwajja kubba ggwanga. Omukyala ono singa yafudde famire wandi gigambye eki. Oba omuntu watuukira okuzirika kiba kitegeeza omukyajinza omusolo gusikka ensimbi ze yaguzeemu ebintu n'okuba nti mwagala ssente. Ne mwagala okubba abantu. Gwe mukyala gwe Monica nkuddamu omulundi ogusembedde okengende ku video esookera ddala tutandike video. Yeyo mukyala Monica. Yoyo Monica lekera awo fujjo n'okubba bana Uganda.
yoyo oli ku kisaawe Entebbe oli mu Uganda Revenue Authority gomu kuba charging abantu ku kisaawe Entebbe mulekerawo okubba abantu awo tuvuddewo kati njala tutandike video bulambalamba nga bwe tulina gitandika obuufu bwayo. Alright, nzijja nnyo ne mbagamba ebintu byange ne mbirekawo ne ntambula. Nabagamba Uganda oba oyagala kutegeka ekikopo ekitwale nga tewali agichallenginze, tegeka ebintu bibiri. Tegeka empaka z'okunywa entabaaza bakadde, otegeke n'empaka z'okwegadanga bajja twala ekikopo nga tewali abawanguddemu wadde game nga muluza nsaaga. Ne mbagamba Yoseri kyasinga okutegeera kwe kukola ekigambo kye bayita diversion ne blackmail, ebyo abitegeera bulungi nnyo. Nze mbagamba programs nnyingi nnyo zitambula mu ggwanga nga zirina kwogerwako bannayuganda naye bali music oziteekawo ne batandika okuteekawo diversion ez'ekika ekyenjawulo. Nabagamba nti concert bajje muyita battle wakati wa Shiba ne Sindi, nabagamba nti no diversion ne bumpakanya era muli mwogera social media Lumbuye yagamba mu battle ya Shiba ne Sindi yaki mu diversion. Nabagamba show ya Shiba ne Sindi is a total diversion kubanga state sponsored what show. Wetwogera n'ababuuzanya nabagambye ana sponsoringa Shell kati kambaletere sponsor mutegere yani nabaani abakibadde mabega. Golowooza lwaki bannayuganda basinga obungi ne TV ne media za Uganda tesobola kwogera ku nsonga z'emba bannayuganda kale nti nga basobola kuteekawo bidongo mutandika kunywa na kusiruwala. Kati njala bagamba omusajja ali emabega w'okuba nti ya sponsoringa bateeno ye state mafia. State mafia nga ye vice chancellor wa Victoria University. Victoria University ya Sudiru Paleria akolera Geneti ne Museveni, akolera Geneti ne Museveni ne Muhoozi Kanyarugaba. So Victoria University ya Sudiru Paleria kati vice chancellor waayo omusajja Lawrence Moganga ayina oluganda ku Geneti, ayina oluganda ku Andrew Mwenda era yensonga lwaki bakola ebintu bino byonna okudivertinga abantu. Omwami ono yono ye main sponsor nenga ye chancellor wa Victoria University oyo mulaba era omulaba omuntu nabo oti eyinza okukanga omulabanga Andrew Mwenda yennyini oyo main sponsor owa invent eyo gye mugambo simanyi mu biki oyo main sponsor yeyita Lawrence Moganga. Kansoke mbazanyira wano ka video mulyoke mukakase katono nnyo mulyoke mutegere nti bwe tubagamba ekintu muteekenga y'amaaso yoyo oyo oyo main sponsor abakyala bombi baraza amaanyi gaabwe era tolina gwosobola kuyisa mu maaso oyo omulaba wakabano wuyo era nze neeyongedde kwesunga nga 15 gw'omwenda njagala ndabe obusungu bwabadde awo bwe bufulumira mu ndongo ya buli omu era neesunze ndowooza mukitegedde bulungi. Amannyo gamulinganga omutego gw'enkwale naye njagala ombulyo mu Uganda university ki erimu gwe tuyita professor ategeera nga yafuuka promoter wa bivulu. Njala ombulyo university ki omuli chancellor oba vice chancellor nga mutegesi wa bivulu. Tubaga ebintu bine muganya okutegeera mu dictatorship Museveni asobola mu dictatorship bakola buli kimu kitone kisoboka. Kati mbagambye eyo show eri state staged and state funded by the first family. Yensonga lwaki mulaba nti media ezagigenzeko New Vision NBS n'ebirala byonna bibakola ekintu kino kuba nowuni promoters mu Kampala tekulina ogu yataddemu ssente ze kubanga tebagitegeera. Nabagambye show yo oba battle eyo diversion tekirina makulu nendoza mutegedde bulungi okusinza information gye mbawadde. Kati awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Nabagamba nti okutambuza information egase eggwanga etambula kitono nnyo nebwe kijja ku kintu ekyobuseegu era ekisiruwaza mu kitambuza mangu nnyo. Tubadde olwali tuli ku information ekwatagana okusomesa Kagege Nsereko Mr. Nyereko tumuza mu discipline. Bagenza okulaba nga tugenda kuba ekintu kyonna tukiwe. Ne basindika akavidiyo akatambudde social media within 3 hours. Buli muntu y'ensi yonna mu Uganda alina smartphone yabadde akafunye. Nenga information egaseggwa nga temusobola gitambuza. Abannayuganda obwongo namwe muli nti mwe ekintu ekibajja mangu ku information kitegeeza mwagala nnyo ebintu by'obuseegu. Engeri gye musharinzeemu akatambika obuseegu ako okwetoola ensi yonna ne katuuka buli inbox okatuse ku y'omuntu.
singa mushyanga mu inbox singa musharinga videos oba information ekwatagana ku yabana Uganda singa twajja kodda mu 7 naye muri ku information yenfu musharinga bintu bitategereka namuleka information etegeera nzawe mba uli abana Uganda temwagalanye bintu byokwepicha okwevulunga n'okunyomenga kusinga emboozi enkulu etawanya eggwanga tukyali tukyali mu kigwalogi ky'amawulire then tuleka tutandike video mbagambe bagale Byononese mutule wano nsereko tuuza wana akabina kule group yoyo ngenda kwabya olwaleero tuula wano ne group yoyo ngenda kwabya olwaleero nakuwoninga ddanzo beka sitakuwoninga n'osiriwala nzija n'enkwabiza ddala saagala kutegeera kati bana Uganda nzija mbagamba n'enkola video mbagamba nti mwegendereze nnyo government Museveni engeri gyali mu langamu ebintu by'okugema n'okukola kine mbagaba naye temugemesa baana bamwe temma kigenda kirima bega okugemesa baana bamwe nemuloza nti nsaaga gwe government bwe kuforcing okugema omwana bw'afuna setback oba repercussions zivudde mu kumugeba government tekugulya wadde pana tutenda we kulabirirako gwosigala obunaabona n'omwana wo ngenda kuzanya ka video kano then mbabuuze ekibuuzo lwaki mukkiriza omuntu okujja mu maka goba kujja kusomero n'agema omwana wo gwe n'omwana wo n'afuna ebizibu nga teri muntu asobola okukuyamba naye nga gavumenti yakikoze ng'ekiforsinze abaana bangi batasobola kujja ku media batafuna media attention nga bali mu kufa essaawa zino okuva lina bagamba temugemesa baana nga mulowooza nsaaga eno video yankwasiza ennaku nti abazadde batunda ennyumba yaabwe ne batunda amataka gaabwe okujjanjaba omwana olw'ensonga nti baatanga omwana bwe kusomera bamukuba eddagala effu ate wali omulala obali sayidize mu bwendeeyo bamukuba eddagala mukazi mukulu n'abanga omuntu alina kisipi yenna najja omubiri gwonna agenda kufa naye nga bakikubakola ku baana bammwe nga temwagala kuddamu kukola ki temwagala kutegeera nti mbaga ebintu bino ka video kaakano kankate tulyoke tugende ku information yandeese kaako waliwo famire ekyabakadde mu disitulikiti y'Emukono esobetwa oluvannyuma lw'omuwala waabwe olw'omwana waabwe yagemebwa ekirwadde ki COVID-19 okulwala amawuggwe omwana ono amaze omwaka mulamba ng'ali ku ttaka era nga batugamba nti obulamu bwe tebusobola kuwangala wadde essaawa singa aggyibwa ku mukka ogusibwa oba oxygen. Amaka gano gasangibwa ku kyalo Kifaazi ekyampisi mu kyabakadde mu disitulikiti ey'Emukono. Munda Liz Michelle Kavuma kati ow'emyaka 13 ali ku ndiri wabula ng'agezaako obuteegayaaza. Tumusanze aliko ebibokisi byagattagatta okusobola okukolamu engeri essundiro ly'amafuta gye lyandifaananyeemu. Ebbali waliwo ecupa oba sirinda z'omukka ogusibwa nnyo ennene n'obutono bubiri era nga n'emu eriko obukoba obugutambuza okutuuka mu nnyindo za Kavuma. Embeera eno ey'obutava ku mukka gusibwa Kavuma agimazeemu emyezi 5 era ng'ebintu bino ebirala by'azzaakola bye biringa obujulizi obukakasa kino kubanga kye kyokka kye yeeyinza kati. Nali aido nenfuna ebibokisi byebaleteramu ebintu nentandika okubidesigninga mu ebintu ebyenjawulo. Ekirooto kye kyakubeera mukubi wa pulaani za bizimbe wabula ku ssaawa eno kikyali mu lusuubo nga yakatandika okusoma siniya esooka mu 2022 ku ssomero li St. Cyprian High School ekyabakadde mu disitulikiti y'Emukono. Gavumenti yayise ekiragiro eri amasomero gonna okugemesa abayizi baago era ng'ebbaluwa esaba kino ku ssomero lya St. Cyprian yatuusibwawo bakulu ba disitulikiti. Okusinziira ku nnyina w'omwana Margaret Ndagire beekyokugema omwana waabwe baakigaana kyokka ddi essomero ne limugemesa nga wayise wiiki emu omwana yabakubira essimu nti mulwadde. Ningenda ku ssomero nemunona nemutwala mu ddwaliro ng'akaaba joints naye okusinga mugongo nemutwala mu ddwaliro ne batuwaayo tube n'eddagala wali bukerenda bwakumira nemuzaayo ku ssomero n'addamu n'akuba essimu nga wayise wiiki nti amaaso gamuluma nemutwala mu b'amaaso kasanga kati dokita n'amukebera ng'amaaso galaba nga te yatugamba tegalaba.
omwana bwe yadda ku ssomero teyafunawo yadde enjawulo ekyawaliriza nnyina okukyusa ku ddwaliro gy'amutwala. Namutwala e Naggalama, namutwala e Naggalama, dokita n'atugamba ti ulcers. Kati omwana n'abiwakanya wampaka n'agamba dokita nze ulcers tezinnuma. Kavuma yeegumya okumalako olusoma lwa siniya 1 olusembayo wabula agenda okudda ewaka ng'embeera gy'alimu eyungula ezziga. Twaddayo e Naggalama olutambi ne lukyuka ne batugamba adivopinze apima olwo n'okussa kutandise tasobola kussa. Kati tuba tukyali awo bakyamukebera bamukebera n'afuna ataaka ne bamussa ku okisigeni awo y'amangu n'atereera ne tukomawo naye nga batugambye afunye asima. Kati we tudda atandikira ddala alwala agenda mu maaso naye nga tuli awejjo paka oli we yaŋŋaana y'omanyi Mulago yesinga twamwana tumutwale e Mulago. Abasawo e Mulago beekebejja omwana okutuusa ekizibu lwe baakigwa mu buufu ng'amawuggwe ge gaavunda. Twamukuba ekifaananyi ne bamusanga amawuggwe gaavunda. Kati dokita n'agamba nti masibiko gundi TB. Ne batutwala mu TB test. Zigenda okudda nga talina TB. Ne baddamu awo ne bakola awo test ebirala. Dokita n'agamba omwana ono mwali mumugemyeko nti ye bamugema muwala bagema COVID nti ye. Kati dokita ng'amaze okuzuula nti bamukuba eddagala lya COVID naye tiryatambula. Okukakasa bino baabasindika ne ku mukugu omulala mu kifo awajjanjabirwa ekimbe kya COVID. Omusawo ono naye n'amwetegereza. Bano baawubanga omwana mu malwaliro agatali gamu okuteekebwangako oxygen okutuusa lwe baatendewalirwa. Ndowooza muwulidde bwe tujja tuba tetuzze kusiika binyomo tuba tubagamba information mutegere mufunebo ku magezi. Naddala abantu abali mu Buganda, abali mu Busoga, Bunyoro, mweyendereze nnyo ne mu maserengeta ga Buganda oba Uganda yonna naye okusingira ddala abantu abali mu Buganda njala mufunemu ku magezi agategeera. Ffe tetuluwala kusiika binyomo tetulina by'okukola tubiyina. Nitugezaako balaga kyo batasobola balaga ku media zaibona babula information gye mutasobola kufulumya. Ne mwefuula abantu abatategeera ne mwefuula abantu abatawulira omala kufuna kizibu n'olwokotegeera nti baatugambye nti kintu kino. Kati naawo tuvuddewo kati njala tugende ku kyatuleese bulungi nnyo tutandike video butuufu nnyo ng'eyatuleese. Kavudde kwanjula kati katandise mukulu Nyereko Muhammad Mr. Kagege kansula nti otuuse bulungi nnyo nakugambye ngenda kusiika ensi ekuli bulungi otegeere era tunaavira nokaga kugugumye tutandise bwe tuti. Mukulu oyo amanya g'amatuufu ye Nyereko Muhammad eri ansirika yetuma bwetumi emyaka okuva 2017 nze basomesa omwami n'okutuuka olwaleero. Omanya yina akamanyiro kalina kalimu tani so si mu kilo. Omwami ne kizibu kyalina yo olumu yerowooza nti yasinga okutegeera mu Uganda naye nga ate yasinga obusiru. Nyereko Muhammad ndi wano kutegeeza nti gwosinga obusiru mu Uganda lwakuba nti tomanyi n'abantu abalowooza nti otegeera naye totegeera kati kankutegeeza olwali totegeera. Ekisookera ddala bw'ogamba nti oli politically mature mu Uganda si kituufu. Bw'akabula mu parliament emyaka 15 kitegeeza watandika okutegeera ebyobufuzi emyaka 15 15 years yiwakamala mu politics nga n'olunaku lwajja mu politics nz'omu ku baali abayima abo kubanga nesere ezikusosola polling station mu polling station ez'omu Mengo Parish mu Kampala Central ffe twazimonitalinga ffe twawuliranga abaana ekyemisana. Saagala obuzebuze nti oli politically mature. No, you are nothing kubanga myaka 15 gy'omaze mu byobufuzi tona kyokoledde bantu. Ebintu tukumanyi nti oli mukozi wa state era tukumanyi nti buli kimu lwakuba nti obadde weebuzaabuza naye katwagala kutegeeza openly oba publicly toddamu kubuzaabuza abantu mukulu Nsereko. Sale ddiiro bw'obanga okera ku makya n'oteeka omusaalo wansi n'osaala sale ddiiro lumu obere ku sayidi enyigiriza abantu olyoke ensi etegeere. Tukimanyi bulungi nnyo nti oli wa bbulooka wa Museveni ajja n'agula ba independent olwabambi ba parliament baguza Museveni ne ddiiro endala nnyingi nnyo z'okola. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo tuzze tubyogera saagala kuddayo. Ekinyusi kiri luddawa. Ekinyusi kijja nti gwe kennyini weekuba endobo mu bintu by'oyogera ne by'okola. Olwaleero kuva jjo lwonna obadde Bungereza n'ogenda e Netherlands n'okola buli kimu era obadde omaze ebbanga nga ddene nnyo ng'oli mu kulyasereza omuwomusolo naye njala bategeeza ssente ozijjawo biki by'okola buli muntu tuula okukalire bulungi nnyo.
olwatuukanga abooluganda tulabira nga wabeera omusajja muyita Medi bamuyita Nyereko Muhammadi mutabani wa Alhaj Abdul Nyereko Muhammadi nababulira olugero lwa Nyereko Abdul Muhammadi omwami ono naye mu regimu y'omugenzi Idi Amin Dada yali musajja munnamawulire ng'akola ku UBC era naye ng'omulimu gwe yali akola ogwali mukulu kwali kusoma mawulire naye ng'era ebiseera ebisinga yabeganga banne n'abawaayo ewa Kawenkene Amini n'abatugumbula n'omwana munnange naye gwakola kati essaawa zino bagamba nti mwana mugimu ava ku ngozi era n'omwana mulimu gwakola obuzibu baluddawa obuzibu buno omwami ono ekisooka alina akanyoomonyowo alina akamanyiro alina akajanja ate yeerabira nti alina okubeera w'alina okuba naye nga tasobola kubeerawo mukulu ebintu bingi byozza okola naye mu kino ndowooza walinye y'amagye ekikulu ogamba nti oli munnamateeka wikiza okubeera munnamateeka kuba it's a choice gyewasala okubeera munnamateeka naye amateeka togamanyi twakulabyeko ku mitimbagano egy'enjawulo ng'oyogera ebigambo bingi nnyo olumalu lwakyagulanyi ssentamu naye abantu bakulizoninze naye oganye okutegera kubanga tukimanyi nti embwa endalu bwe banga eri ku ggobe ate kiyitira bwe gattamu eddalu n'eggobe ate kiyitira kati oli ku ggobe Muhammad Nsereko Kagege njala soka kutegeeza omukulembeze waffe omululu lwakyagulanyi ssentamu yabadde categorically clear ku nsonga ze yakugambye. 1 yakugambye nti mukulu Nsereko toli muwagizi oba member national platform so toyina lukusa gwogera ku nsonga za national platform n'abakulembeze baayo tolina kubanga golina mpawengwa toyina woli nga kitengejja ensonga yabadde clear nakugamba ekigambo kimu nti gwe ekigambo kiwadde okola wabadde ogezaako kussa member parliament Ssegirinya Muhammadi omusse ekitiibwa okumussa wansi nti bamusondera busondezi ng'omuntu wa bulijjo ekyo Kyagulanyi kikugambye njawulo y'ebigendo bino mpozi nga byakomye buli yagambye nti wadde ogezaako kussa ekitiibwa kya Ssegirinya wansi nga MP omufuula omuntu wa bulijjo ekyo kyakulemye okutegera n'onyiiga ensonga endala yasinze okukuluma eri bwete yakugambye nti teri muntu ayagala mwana wa munne okujja nga ayagala mulya ekyo naye yadde mutuufu nakubuza ebibuuzo bingi nnyo gye buvune nkugamba waayi gwe wajja walaavu yagala Ssegirinya nga tewamupositingangako bukyanga bamuwamba okumutwala mu kkomera okujja ku lwagendayo ekiro mu ttumbi nga mulina missoni zammwe naye nze sigenda kuba nga abalala baakulemereddwa njala kugamba nkuwa information ogenda kutya olwaleero ekisookera ddala mukulu nga member parliament bw'otuuka nga bamaze okukulonda mufuna kye tuyita seminars nga temunagenda kulayira basooka babapya bonna babatwala mu seminars okubasomesa protocol ya parliament n'ebintu byonna bimufuna mu parliament bye mulina okufuna babe ba parliament ebyo n'ebintu limu ba parliament abimanyi bulungi nnyo kati mubanga mu ba parliament akimanyi benefits zalina okufuna mu parliament nga fusemba ba parliament kitegeeza nti babamanyi kati omukulu Ssegirinya nga yo omuntu bw'abanga benefits zalina okufuna yaziteeka ebbali ng'alina ekigendero ekikusike ekyo teryamanyi mwe evo mwagala nnyo okulaba ewali loophole oba wali omuwaato mba muyisa ensonga zammwe mulumba omuntu oba omulala emyaka egiyise wavumanga Rutadikano Kizza Besigye wikizoke kubanga gwe mulimu gwakuvuma yali mu opposition ekyo twakireka kati Kyagulanyi ebintu byakugabye betwagambye byakunyizizza nnyo okusinga gwe bintu byokoze ebbanga eddene njala tubeere bagufu nnyo era tutegere ensonga zino ekisookera ddala abantu badde batusabe tuleme kuwa makulu naye ebiseera ebisinga omuntu bwe yeefuula omugezi ate tumuteekamu sense kubanga aba musiru ensonga esookera ddala bukulu njala tutegeeza Muhammad Nsereko toli kyolowooza kyoli twali tuleba banene ng'emirembe engalo tolina kyoli mu Uganda era n'amagezi tolina member parliament yenna ng'amaze okula yamubuulira benefits n'ebintu byalina okufuna mu parliament bye twabuuzizza Ssegirinya Muhammadi yawandiika ebbaluwa ng'asaba mu butongole okujjanjabibwa tewakizeemu ekibiina ne kigamba nti Ssegirinya abali takutegeezangako wandibadde omubuuza lwaki tewategeeza bakama abo ekyo nakyo wandibadde okimubuuza before you attack Bobi Wine ekisookera ddala Robert Kyagulanyi ssentamu tasula mu maka ga ba parliament bakansala no bw'oba tomutegeezezza tajja kumanya bikwatako ate bw'omutegeezaako butegeeza kubanga amanyi nti abantu balina okutwala obuvunaanyizibwa ye parliament gy'oli so si ye Kyagulanyi okujja okuyingira mu nsonga ya foot soldier oba ya kansala oba chairman C5 ajingiramu ng'omuntu so singa alina obuvunaanyizibwa ku muntu oyo nedda ajingiramu ng'omuntu
Oshegedde kubanga akimanyi nti mwenna muli state property state inokola ki balabirira kati gwe mukulu walemye okusooka okutegera protocol 1 singa doyagala kuyamba Segirinya wandibadde osooka obuuza ffenna bambi ba parliament benefits zetulina Segirinya yazifuna lwaki teyazifuna kiwandibadde osooka okubuuza parliament gy'otuulamu so sibibuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu obuuza muntu mukyamu era oluba muntu mukyamu kubanga gw'olina ego olina ennugu olina akasajja ku mutima ebizu by'olina Robert Kyagulanyi si yekuleeta 1 ekisookera ddala weetwala okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omusinga ebyobufuzi ekyo kikyamu weetwala okuba nti mu kutegeera osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikyamu weetwala okuba nga ebyenfuna osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekyo kikyamu kubanga tolina wooli tolina kyoli kanjala kutegeeza olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu muyimbi era munnabyabufuzi gwe ssebo oli kikyoli kubanga you're not a politician nagambye o political merchant omusuubuzi w'ebyobufuzi categorically kiriya tolina woyimiridde oli kitengejja tolina kunaku lumukerwe nga mugenze mu ggulu tolina wosobola kuyimira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omwenkana kubanga tali mu siteekezo ekyo njala kitegeezo kitegeere ekyokusatu nga ngenda ku information enkugulira akabikko omulalo teri member parliament agitegeera nga alina amagezi agategeera asobola kubeera ku TikTok natandika okusala ebitundu by'ekyalo by'abawala n'ebifaananyi taliyo ekyo kikyamu era tekisoboka kati okumanya abantu baali bakutegeera wayogedde ebigambo bingi nnyo benjagala okusooka okuyitamu wano katono nnyo nga buli kyoddamu kyenkutegeeza then tulyoke tugende kubanga abantu baadde bakumanyi nga bakusiriikiridde kasooke n'ono want our right to call you a fool and a dimwit, a stupid man who doesn't deserve our vote. That's our constitutional right. You don't have the right to say that I will now use parliamentary space and get MPs and tell them that, did you see what happened to me? Did you see how hard it was for me to sail past the Bobby Brigade and come back to parliament? Does anybody want it? Of course, everybody is going to say no. When I was a hero. Oyomo ng'akuwa level. Wayogedde ebigambo bingi nnyo kati njala tusooke tutandike mpola mpola tukwate mpola mpola bino wabyogedde yakayiga okwavula mu politics. He's confusing politics, music and everything. He thinks we are talking about fame. No, we are talking about wagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yakayiga okwavula how old are you mukulu oyina emyaka emeka osookanga n'onyiga ku mutwe nga tonnajerega mutwe gwante guli ku mudaala oyina emyaka emeka tonaweza myaka 5 bwowe oyina emyaka mingi nnyo tekubanga oyina emyaka 4 tonaweza myaka giwera 5 bw'ogamba Kyagulanyi akyali muto mu byobufuzi wa yakayiga okwavula gw'oyina emyaka emeka ebyobufuzi bakomera emyaka 15 ate njala kujjukiza music wa Kyagulanyi nagwe abadde ayimba from day one abadde political ogambye nti twawule fame n'ebyobufuzi mukulu nsereko if bwe kiba kizze ku fame ate tosobola kuyimira ku the same platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu is more famous than you are kusinga musajja muno wakusinga ng'ekigere togiita musajja muno wakusinga ng'ekigere togiitanga njovu bwe kiba kya fame muganda wangu oli wansi nnyo tosoboka musically wayagalako okuyimba ne wayita Simanyi Mentally Prince Simanyi Prince Kasasiro gwe kennyini nolaba nga tojja bisobola mentally nga tojja bisobola noddukayo wasooka mu field gy'alimu nekulema noddukayo ya music noddukayo nga tosobola toyina art toyina waka je nasigala mu music namutuusa wamutuusiza ate najja nojeroza mbuli kafuru ate ye nasooka nakuyitako 1 omuntu yali yagadde okumanya Muhammad Nsereko oyina ekibiina ky'obufuzi kyonna kyewali okuliyetinzewo n'okimanaginga nga gwe can you manage a political party? No, tosobola kubanga era tolina kibiina kya byobufuzi ky'oyimiriddemu oyina mpawengwa. If you can't manage a political party, leave Robert Kyagulanyi Ssentamu alone. Kubanga 1, managing a political party. 2, spending millions on millions of money okumanaging ekibiina ekyo tosobola kukola. Ekisooka Muhammad Nsereko ne family yakulema okumanaging mukazi w'omuzungu n'amutwala yalabirira abaana bo. If you fail to manage your family mukazi wo yasooka omuzungu n'amutwala mu America yalabirira n'abaana kitegeeza you can't manage a political party, you can't even manage your family, tosobola na kumanaging a relationship yongo jomanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja omukulu. Tosobola tolina kibiina kya bufuzi kyali owandiisiza wadde kirimu omuntu omulema tekisoboka tosobola kimanaginga. Gwe kennyini you can't manage yourself kubanga ne zipo kenyini yakulema okusiba. Ekisooka next time obanga oyogera yawula okwogera n'okufubutuka ebigambo.
ekisinga obuzibu kyoyogerako gwoyina ennugu n'akanyoomonyomo eyo video ngenda ako kavudde kati njala genda ka video akala njala kazanyako part by part ako nkamazi njala kuzanya kano treatment mu America gye yagenda nga awenyerera mu ngatto ezitowa kilo 8 n'atuula mu kagaali ati mukulu wagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu America nga ayambadde engatto ya kilo 8 lawyer yasoma amateeka eyaleta etteeka lya social media ng'ayagala tulema okwogera era ng'agamba nti anayogera ekigambo kyonna ekitali mu buwandiika ajja kusibwa. Engatto gyoyogerako kilo 8 teri ngatto mu nsi yonna ezitowa kilo 8 Timbaland gyoyogerako ng'ozigassa engatto 2 in fact teziweza na kilo. Timbaland 2 ng'ogasse eya kkono n'eya ddyo teziwera kilo 1 kati gugende yambadde engatto kilo 8 mu kooti gwe nga munnamateeka agante buli munnamateeka baba akusibye dda kubanga oyogera ebigambo bitakwatagana teri ngatto eweza kilo 8 bw'ogatta Timbaland bw'ogatta sayidi eya kkono n'eya ddyo zonna zivaamu kilo 1 ekinene ennyo kati ogambo yagenda mu America ng'ayambadde kilo 8 ekitali kituufu ate n'engatto zeeri yambadde sneakers g'ojjako zino ziva omulabeko mu kusooka yakyusa engatto n'agerera mu sneakers weekugambira nti kozesa amagezi go ng'omuntu omukulu kankongereo katono nnyo naga nti bagenda mujjanjaba mu America nti ensigo zaakutuse ne bannange Uganda ero ngo ensigo zaabaluse era wetwogerera n'ekibumba baakyokeza ababadde ayirabana singokako mu olaba nsereko oli musajja mukulu oli munnamateeka njagala oletera video emu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aga nti ensigo zaabaluse azini bust n'ekibumba baakyokeza azini ekibumba baakyokya ban njagala oletera video ezo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aga nti ensigo zange baazaabya tebazaabizza kuzaabya nti oba ekibumba kye baakyokya nga bw'obyogedde kyenjagala statement olete video ziteeke ku mutimbagano gwoyo politics g'omuzannyo w'ekisiru ffe tujja balabisa mpaka lasiti kati awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala bino ebigambo wabyogedde nabyo kambikudde mu bulungi nnyo nakano wakoogedde kulimba bye bakusiruwaza you're messing up with the wrong person musirikira ebintu bingi nnyo nenyamba abantu basibabuuziza sikikyali Nsereko Muhammad wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is messing with the wrong person. Who is the wrong person? Osobola okunnyonnyola abantu wrong person yani bw'ogamba nti he is messing with the wrong person. Waliwo Robert Kyagulanyi Ssentamu weyayogereddeko ku linnya lyo ng'ako akuvuma oba akuvoola yakugambye nti wakoze ensobi y'okuyingira mu nsonga ezitakukwatako kati bw'ogamba nti wrong person that means nti oba okonfirminga byetwogera nti wrong person era nga kikulabika ne ku face. One, ogamba nti obadde oyamba abantu era oyamba abantu era toyogera njala mbuulira abantu bwe yalombye mu Kampala Central obaleete kebere gurupu y'abavubuka gurupu y'abalema oba gurupu yonna nga wetwogera mu Kampala Central ye business center ya Kampala abantu badduse mu arcade olwa rent abantu badduse ku nguudo State Council bamalako ebintu byabwe basi essaawa zino zonna zigaddewo olw'emisolo State Council gyazitaddeko buli kintu kyonna kiri vice versa mu Kampala Central tokolangayo wadde lukuŋŋanda wadde okulambula ensonga yonna ekwatagana ku economic crisis oba financial crisis zigenda maaso mu Uganda you are quiet kubanga ssente ozimalira bweru ng'ate Museveni toyagala oyogere ku nsonga ezikwatagana ku Museveni kati bw'ogamba tuyamba tulina bw'oyamba oyamba bitundu byo byakyama kubanga omulimu gw'osinga okumanya mu nsi yonna kwe kukwata ssente n'okuba amasimu n'okubira bannakijangajja bannakirijja bannakityo nobatwala buli nsi gy'oyagala ne mutandika kwepica na kunywa mwenge omusajja omusiraamu gwe mulimu gw'osinga okutegera sosi ofisi ya byabufuzi oba kulembera abantu with the evidence n'obufere bwo mbireese olwaleero mukulu kanza nnyo ne kavidiyo akala wano nakano ka mukulu ono. So how do you expect Kanalesige to have a problem with Nsereko? They are competing over what? Disagreeing over what? Defiance.
The FDC appointed me as a chairman for this. Abana bakoma tugenda mpola. Buli kimu kibaleetedde mugenda kiwulira era mugenda kutya tugenda mpola bulungi nnyo. Tugenda buki? Tugenda mpola bulungi nnyo enseri okekutegeere. Olaba n'abagenzi bakyakumanyi nti Nsereko State Mafia ono yali mugenzi Shakira. Honorable Nsereko twali ba flag bearers mu 2016. NRM yali etumye sente ekibiina kye twawangulira flag ezinoonya akalulu ng'omaze okuwangula flag. Okitegeera twasula ku State House ennaku ezi satu bameeya baragadi baaliko bakansalazi ba MP ba divisions etaano ezikola Kampala. We were all there. Nga lwaki tutuuka ku ekyo twali tuwangudde flag twayita mu bulumi obungi ne tunoonya akalulu ka flag ne tuwangula flag ya NRM because mumanyi bulungi nti NRM balonda akamyufu bakalonda nga olaba akalulu general elections. Buli member wa NRM abayo n'agamba nze nga Kiza Shakira nsembye gundi abeere flag bearer w'ekitundu kyange so tugenda mu kalulu kennyini. Bwe twamala okulonda akalulu ka 2016 akaba flag bearers ba NRM twatuuka okunoonya akalulu ka general elections nga NRM tetuwadde yadde 10 kyerina okuteeka mu bacandidates baako ne tuteesa nga ba flag bearers tugende tubanje sente ezo kati zeerina otuwa. Twasula ku State House ennaku zaali 3 nga tetulaba President Museveni. Mwami Nsereko watuyitako ekiro n'emisana wali ovuga emmotoka ya maroon ng'eriko sans ng'ojja n'olaba President n'ogenda you came out kennyini n'otugamba President temugenda mulaba leero mujja mulaba nkya. I remember very well by then wajjanga ku mikutu gy'amaradio n'ezi TV n'ovuma President Museveni n'omuyita simanya Wakayima simanyi eng'ebbiri z'akola zitya eyo story gye wayogera bagenda mu nsiko simano n'aliwola mu lubuto kati akomyewo akimye mutwe ng'otegeeza President Museveni. Okitegeera ne tusigala nga tusirise but that is your role. President Museveni omulaba w'oyagalidde abantu bonna bayayana okulaba President Museveni naye ku bantu abalaba President Museveni we baagalidde kwoli ekyo nkyogera nga ndi mukazi musiraamu ntya Allah. Okitegeera ffenna tumanyi bulungi omulimu gw'obadde okola mu NRM nakati ng'okyagukola ng'omulimu gwo teri atakimanyi obadde okwatanga ba independent sino obatwala ewa Mwami Museveni twalaba ffe twali mu kalulu you financed independent candidates ekyo nkirinaku n'obukakafu. Oyo omugenzi wonna waali Allah amusaasire olw'ensonga nti ebigambo bibijja sigala nga byogerwa era nga biyisibwa bulungi nnyo. Kati mukulu Kagege Nsereko Muhammadi tuvudde kwanjula video entufu yatuleese etandise. Njagala ensemanye namwe abaana bali ku TikTok abobuwala mudiringa n'abantu abakyamu. Nsereko Muhammadi gomulabo yo Mr. Kage ayomu ku bantu abalina company ezitwala abaana mu ggwanga lya Saudi Arabia okubatwala mu house managers era basinga obungi bafiira ne batabaza na Kampala ng'abajeemu body organs. Naye tasobola jogerako wadde n'akamu nemmwe bajjamu n'atandika obba ku ekipindi n'abasaba ne ssente akomekereza abasabye ebitundu byammwe by'ekyama eyo tugendayo. Kati ndowooza katutandike olw'ensonga twali tuzize ku Nsereko Muhammadi tutandike bulungi nnyo n'ensonga zino wammanga. Mukulu musharinge video ayagala Byononese tuula. Mukulu Nsereko Muhammadi ogambye nti political lumachuo okusinga Robert Kyagulanyi Center but tolina kyokoledde eggwanga wadde Kampala Central olw'ensonga nti tewali legacy gy'olesemabega olw'ensonga nti gwe kennyini omuntu oyina ego oba ennugu ku Robert Kyagulanyi Center mu ku bintu byakoze ku myaka gye oyinza okuba omusinga ku mwaka gumu naye ng'ataakusinga okutegeera. Njala tegeeza eggwanga temuddamu kuleekana na mukulu ono kubanga talina kyali ekimufula talina kyali ono lwava ku ssomero yatandikira mu Kampala Land Board Kampala District Land Board gye yakola n'aleka ng'atunze buli kimu n'okwegabira amayumba omwali n'ennyumba gye yeegabira ku Odi Kampala n'amala n'agiguza n'amala ne yeewola ssente okuva ku taata wa Zaake Francis Butebi
n'amala n'agaano zimusasula ennyumba tata zaake n'agimutwalako era ye ego yempana nagyalina kuzaake Francis Mutebi kubanga kitaawe yali yabanja nsereko se n'agaana tata zaake n'akola ki n'atwalamu ennyumba. Omwami oyo yakomekereza afuuse mupangisa mu Kampala era yakomekereza agenze kupangisa wa mukyala Amelia Kyambadde eri ku Lufuli Avenue gyali ebugoloobi ku nyumba y'omukyala gwe bayita Amelia Kyambadde mukyala wa Museveni wa namba mmeka yakomekereza nga gyali yapangisa era ennyumba nakisasula $15,000. Omukulu ono bw'amala okuba nti apangisizza ennyumba eyo era nakati akyagibeeramu mwasinzira okuva omwo okudduka ogenda ekola emirimu gya Museveni olw'ensonga nti ye ebintu byakola bintu byonna byakiyayita na kintu kikulu kyayinza kugamba bantu. Yagezaako nnyo okuddamu okufuna ensimbi era n'agula poloti ennajeera n'agonoomolamu ennyumba yali nnene bulungi nnyo. Ennyumba bamaze ogiggala bulungi nnyo. Muno mwayagalira okwendeguza n'okuba nti yeeraga nti w'amaanyi yakomekereza ennyumba enagisinze bammanerenda nabamuwa obukadde 2 obwa Uganda ez'ensimbi n'azitwala mu kasino n'ezzaala ennyumba eyo naye bwetyo neegera n'abanga era asigadde mupangisa talina wadde n'ekikumi era n'asigala nga mwavu mponga byoya. Ogambye nti oli munnabyabufuzi aludde nnyo mu paliamenti naye nga ggwe MP obudde obusinga obungi obumala bweru wa ggwanga na kubeera mu bintu bya buseegu okusinga ensonga ezikwatagana n'eggwanga. Njagala ensentegera ne paliamenti obuyaye bw'olina njagala tegeeza sipiika n'akakiiko ka paliamenti konna akalondoola abakiise gye batambulamu. Omukulu ono kitegerekeseeko nti mu kufoojinga travel document talina mukwatira nsawo era emirundi gy'amala ng'afulumya ebweru ono agenda neyeferera oba n'agenda n'akola fake documents ezimulaga nti oba bamuyise mu ggwanga lya Bungereza bamuyise mu ggwanga lya Amerika oba mu ggwanga lya Netherlands ng'akozeseza empapula za embassy esinga obungi mu Uganda kubanga alina access guzo neewandikira abaluwa ago n'agatwala wa speaker n'amuwa okufuluma bamutirako ne package n'afuluma ng'akozesa empapula enjingirire nga tebamuyitangako ebbanga lyonna malezi ng'afuluma. Eyo yonna akirina kubanga mufere wa baluwa asobola okuba nti asobola okweyita naye ng'akozesezza empapula za embassy ezisinga obungi mu kukotola ensi yonna. Omukulu yakubuuzizza lwaki mu bantu bonna wafunye ekigendere ky'okwagala okuyamba Ssegirinya okusinga abantu abalala bonna wavudde kumwataakinga olw'ensonga tokimanyi nti gwe obadde olina obusungu bwo ng'ate okiriridde nga nkuba olabe olw'omulumba kubanga kyobadde olindira ebbanga lyonna naye eyakwalula esiridde olwaleero olw'ensonga nti gwe kennyini njagala ensi ekimanye nti nsereko mission ibadde empanvu. Wagenda n'okwata ttende y'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu wasooka kuleeta omugenzi Isma Olaxes n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku buli lunaku nga gw'omusasula bw'olemererwa n'omukwasa hamu Miss Kigundu paka Allah bwe yamuyita n'amutwala n'oleeta omugenzi Paul Katolwama n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akomekereza nga Allah amujjirudde naye ng'amujjirudde ati njala tegeeza ensi. Omukulu ono yennyini Sereko Muhammad yali mu luko lwajjawo omugenzi Paul Katolwama mu mateeka bagamba kamwaka bikasasiro ganga mu mateeka kasitofulumya statement kooti bateyeetaga kumanya kintu kirala kyonna. Yaleeta Computer Misuse Act n'eremulemerera naye nga mu Computer Misuse Act yali ayagala nnyo okuleeta amateeka agatakkiriza abantu kwogera bigambo ebyo naye kennyini neyeekuba endobo n'alikodinga omugenzi Katolwama with the intention okuba nti agenda mufunako hype. Ekyo nakibagamba bulungi nnyo naye yagamba nti ye kennyini mu bigambo byasembeyo okubeera ne Katolwama ngadde waka. Mu kooti omuntu yenna kasitaaba nga bamubuuzizza nti wasembeyo okubeera n'ani ne bategeera gwe yasembeyo oyo abeera first suspect. Wategeera otya nti Katolwama yasembayo okubeera naawe? Ndi mu bwe yali adde waka teyeera muntu yenna gwe yasinkana ng'agenda mu maka ge. Wategeera otya? Era wajjawa interest mu recording in his last moments okuba nti ogenda kukozesa voice notes ze. Wajjawa interest. How do you get to know that those were Katolwama's last days to record him? And the statement which you made that you were the last person to talk to Katolwama. Kyali kitegeeza mu mateeka you are the first suspect.
yensonga lwaki wa making sure okola buli kimu ekisoboka okubanga oziiza any loophole oba question zonna ezandibadde nobeera olunaku lwe yafa mpaka lwe baamuziika nobeerawo n'ennaku endala ng'oyagala kusooka kugala ekintu kino kiggwire bulungi nnyo naye ekyo tetujja kugendayo njala tegeeza public nti omukulu ono Nsereko Muhammad ye member parliament eyakafira bamember parliament banne abawera 20 ne bafuuka bavumponga byoya era bamwevu bamu batya boti kwogera bamember parliament 20 n'abafira bafuuka bavumponga byoya omwami okiri ku record yakavuwaza abakazi betwandise ba sugar mami wa business woman mu Kampala abasukka mu 15 nga yo omulimu gwe afuse smart wire kujja kubeba bakakona bafera bajja ko sente nakola biddako ye yasinga okwagala nkyaba twala mpola tugende ku point enkulu eyandese Nsereko omuntu yandi kubuza business kizokola neto sobola zoogera nengo ina company eziri mu Kampala ezikola business nga teziri manyago ngozikwese kati wano wenjagala mpa abantu obujulizi na buli kimu ekigenda mu maaso mu Kampala. Banyabo ne basebo mu butongole njala banjulira company ezimu Nsereko Muhammad zalina naye nga yazikweka nazijja mmanyage nakozesa ba directors abenjawulo okuba nti baddukanya business zino yenga ali bali mwenna amanyi company gye bayita Depot Technologies Depot Technologies ya mukulu gwe bayita Nsereko Muhammad bweti bwefaana Depot Technologies bweti bwefaanana eyo company yakatuli ya mukulu Nsereko Muhammad oba Mr. Kagege yenanyini company eyo company bajita Depot Technologies ya Muhammad Nsereko in the disguise of his trustees bengendo basomero eyo company bajita Depot Technologies eyo company ya Muhammad Nsereko zino zonna details njala nzibalage company eyo bulungi nnyo nga bweri eyo na company zizo zonna details za company ya Muhammad Nsereko company eyo ekola muri kimu ekola muri mu Depot Technologies. Depot Technologies eno ye company emu eina tender Kampala State Council ze yawa tender okulongoosa emyala mu Kampala district. Kampala State Council yawa company ya Nsereko Muhammad okuyola okulongoosa emyala mu Kampala district ngayita mu company ere ya Depot Technologies. Era nga gye emirimu gyekola naye nga mu actual sense emirimu gino tegikolayo eno ye company yene ebintu ebirala byekola okuyingira mu masomero okufuna mu tenders era yeeyo eyo Depot Technologies mugira bulungi nnyo eyo Depot Technologies ezimu company za Nsereko ezikolagana n'abakungu mu state council okuba nti bafuna contact zizo eyo company ya Muhammad Nsereko naye ba directors bantu balala nnyo kati omu ku ba directors gwe yesigenyera mukolera obuvuyo mu business ze gwe bayita mukyala Brenda Namubiru ono yo top director kuwa Muhammad Nsereko era ono yazanya bumizanje era nabe yadde nga ali mu jagenze okola emirimu gye gyonna eginejo bwabadde Ulaya oyo mukyala ye mukono ogwaddyo ogwa Nsereko Muhammad mukuddukanya business ze zonna eziri date zonna mu Uganda bamoita Barbara Namubiru ono bokwata ono n'omuteeka mu kkomera Nsereko Muhammad oba omusazeeko ebitundu bye ebyekyama oyo ye director addukanya company eya Depot Technologies oyo Brenda Namubiru kuliko era ze zino semina z'abatuddemu nga ayagala abaana bano n'okufuna business ze z'abagenda okuddukanya era ndoza muzira bulungi nnyo ng'ayingira mu masomero okufuna tenda na buli kimu under KCCA ng'amwa contract kati mu bantu balinako ba directors bayina bagenzi byengenda bibwa bulungi nnyo buli kimu kitegere bulungi nnyo tetwategedde kuba nze nazze kwabya
nazze kwabya ense kutegeere kikyokola ate ense egenda kutya. Kati muba directors kuliko Sesimbwa Kasimu Segonja ono aina mu shares emigabo 50, kuliko Nambiru Babla aina emigabo 2, kuliko Galuwango Hakimu Katende aina emigabo 15, kuliko Sempija Douglas aina emigabo 15. Na ye toina wo mulabirako bebo toina wo mulabirako nenga ye chief control ebintu bino kuba tayagala bategeere nti yenna nyini kampuni eno. Kati omukyalo li mubalaze kyokka kuno kuliko ne kojjawe ngenda bubula gino gye mirimu gya kampuni eno mugira bulungi nnyo. Gye mirimu gya kampuni eyo kuyonja myala mu Kampala naye ngenda babuulira ekizibu ekiri mu mirimu gy'omusajja ono gy'atakolera ddala naye ng'afuna ssente. Gye mirimu gyali mu gye kampuni ze naye ng'atakola na gavumenti. Gye mirimu gy'akola mu kampuni eyo era ndoza mugiraba mugiraba baabo naye ngenda babuulira baabo eyo kampuni ey'ekyama ne parliament gyetamanyi. Ngenda balaga abandi abamuwa tenda na biki byali mukola. Nza mugira kampuni bulungi nnyo yeyo kampuni under the disguise of ba directors abatali yeyewo yekufuna taliwo. Kati mazo balaga abantu ngenda balaga nti abantu bakolagana mu Kampala State Council okufuna tenda mwe muli KCCA executive director Minister wa Kampala n'abantu abalala wepo n'aba insiders omuli omukulu gwe bayita Sekajja Lugolobi, kuliko omwe bamuyita Chaga oba muyita Musoke Chagason. Bebantu bakolagana nabo business okutambuza business n'okutambuza empapula okwetoola Kampala State Council afune business zonna nga bwe ziri. Kuliko n'omwami olamuyita kuliko n'omwami omulala ono Chagason Musoke. Ono yatambuza empapula okuva ku office esooka paka ku office esembayo okutambuza okufuna sente za nsereko okuva mu Kampala district mu tenders z'ekisiru. Naye omukulu ono kampuni eno yakagifuniramu obuwumbi buna obwensimbi. Ekisinga okutiisa omwami ono nga byavuga nti ye asaado munnange ono yekojjaawe omu ku baali ba directors mu kampuni ono yekojjaawe kamubalage bamuyita Sesimba. Kojjaawe ono y'omu ku basajja abadde abayivu nga bali mu kampuni ye oyo Sesimba yafa ekyamutta Sesimba olwo batandika kampuni n'ensereko ya Deputy Technologies. Sesimba akimanyako nti sente zigenda okuva mu State Council esente zasooka kote yasooka ya bilioni 2 nagezaako okubuuza nsereko n'amwebadalirirako ng'ate omusajja ono yinvestinga mu sente ze nnyingi gyagenda okukomekeza Sesimba engeri gye yafamu tiyategerekeka ate kigenda otegereka nti family ya Sesimba ono kojja wa nsereko nsereko bamugaa nti alina omukono mu kutta kojjawe naye wakana ate nga n'ebibugagga bya kojja ebisinga obungi abiwamba. Oyo ye kojja wa nsereko yafa bifo nga ne sente zinnajja wayitawo ennaku ntono nnyo sente ne zijja olwazifuna omukulu ono yadduka agenda Bulaaya gy'abadde era gy'abadde akolera emirimu gye egisinga obungi. Mu kampuni endala omukulu ono zaalina mulimu gye bayita Market Oval. Eno gye bayita Market Oval. Eyo app nsereko yagiggulawo n'agipromotinga during COVID time. Ngero Market Oval eno bagipromoting nga buli muntu yenna during COVID time omuntu wali osobola okutuma nga otumya ebintu online babikuleetera mu makaago n'osasula nga babikutuusizaawo. Eyo nayo app weeri kampuni ye yaabwe bangwe nenga tosobola mulabamu. Kati abantu abo bonna abadde akozesanga n'abantu be yakozesa mu campaign team kati wano wagenda okulya owali okulya n'okukomba essowaani we tulaga wano we wakulu. Omukulu ono eyeyita nti simayita kulagana gavumenti ng'ali mu kuvuma buli muntu yenna amuyisa omusiru. Twagala mutegeeza buli kimu tukimanyi bulungi nnyo yessawa tukwabye ate ensi egenda kutya. Mukulu Nyereko Muhammad njagala ensi etegeere obuzibu bwo bw'olina na buli kimu ky'okola ensi ekitegeere. Nsereko Muhammad
Kampuni zoyina njogeddeko bbiri zokka nenga zonna zizogoziddukanya ku nsimbi z'omuwa omusolo. Omwaka guli oguwedde wafuna tenda ey'ensimbi obuwumbi obubiri n'odduka e Bulaaya. Naku luno era State Council yakuwadde tenda mu kuyola ebisaaniiko n'okubifula kye birina okuba mu bitundu by'ekiteezi wazemu n'ofuna obuwumbi bubiri era ze ssente ze wabeesinzeeko okudduka ebweru gy'obadde ng'okola obuvuyo bwo okutuusa bw'oyagadde okujja okukola ensasage ku lwala Kyagulanyi Ssentamu n'okomawo. Olw'ensonga tukimanyi bulungi nnyo nti abantu badde bakuddukanyiza bizinensi zo mwe muli omukyalo gwe njogeddeko omukyala gwe bayita Nambiru Barbara n'abantu abalala. Kati alina akasajja kano akasajja ke ka right hand man we kana akasajja akali ku mukono gwe ogwa ddyo era ke kakola emivuyo egisinga obungi bakayita Musisi Rashid. Ako ke kasajja ke bayita Musisi Rashid ke ka right man hand akasajja ako n'obutemo katemu. Mujjukira bulungi nnyo n'akasajja kano balumbako parliament. Mujjukira bulungi nnyo balumbako parliament era okulumba kwa parliament era Nsereko Muhammad yali akumanyi bulungi nnyo. Oyo gwe bayita Musisi Rashid ye white right man hand wa Nsereko ku social media ne mu business ebyokuwamba n'okutta. Oyo gwe bayita Musisi Rashid omukozi wa Nsereko Kayingo. Kati wano wetugenda ogenda Nsereko lyokumanyi nti yakwawula esiridde olutalo watinkudde lutajja kutegeera. Kojjawo Ssesimba wamutta mu ngeri etaategerekeka. Bwe mmala ofuna ssente zaasooka mu Depot Technologies zava mu Kampala City Council nga n'emirimu togikoze. Kubanga okola ekintu kimu ogenda n'opangisayo kwaloleka mbubiri ne kagenda ne kakola ewantu ne kayola ebisaaniko mu mwalo b'enfuufu n'okwata ebifaananyi ne video n'obisindika okulaga mu Kampala City Council nti okola naye nga teri mulimu gukolebwa kubanga City Council tewanga koleza ati na update ku mirimu ki gy'okoze. Bwe mama ofuna ssente zino n'otika mwannyoko Fatuma Nsereko n'omuntu wano omugulira ennyumba e Germany na kati gyali essaawa zino ne famire ono ogifulumya kubanga ye yali omukuba baaba technocrat mu kampuni abakola emirimu egyo. Office zo oyina office ku West Mall, oyina office ku Jumbo Plaza, Parliament Avenue opposite Cafe Javas. Mu office muno mwokolera okufera n'okukoleramu ebintu ebitakkirizika mu mateeka. Musajja gobbi ensimbi z'omuwa omusolo n'okatagga to the extent nti lwofera abantu n'odduka n'ofuluma ebweru w'eggwanga. Ensonga lwaki kojjawo yafa bwe yamala okumanya ensimbi nti zijja n'omwefuulira ekyadda musajja wattu enfa ye teyategeerekeka. Kati waliwo ekintu ekikyamu kye wakola kye njagala enseetegeere olw'ensonga nti gwe abantu bakulowooza ky'oli naye nga tesi ky'oli. Kati okulya n'okukomba essowaani kuli ludda wa? Kuli wano. Mumpulirize bulungi nnyo. Nsereko Muhammad okozesa office ey'oku Parliament Avenue ku Jumbo Plaza nga office ey'okufereramu wepo n'okwepikizamu buli muntu yenna aba yagadde okujja okusaba omulimu nga kitonde kya bukazi. Bw'ateekawo kampuni eyo eya app abamu ku baana baali bakola mu campaign team yo betwandisanga foot soldier. Abaana bano abasinga bobuwala bakozesa. Naye olina gwe wakola ekintu ekikyamu gwe njagala enseemanye era enseetegeere n'otagwa lutankudde. Njagala enseemanye nti Nsereko Muhammad y'omu ku bammemba ba Parliament abaseegu to the extent naye ali mu lukwata gita singers. Eno information genfulumya oyina law firm oliwaddemba ogenda okunzigulako omusango naye ng'olulwadde okuyimira mu kkooti nange ng'okkiriza okumpa obujulizi bwe ngenda okusaba. Oli looya oliwaddemba okunzigulako omusango naye ng'olulwadde togenda teeka omuziko gwonna nze kuleeta bujulizi butya ku social media kuno kubanga oli looya. Mu baana abamu bwe watuusako ebikolobero Nsereko Muhammad kwe kuli omwana ono eyali addukanya kampuni eno oninde katono nnyo. Omwana ono gwe watuusako gobulisa maanyi yaladdukanya kampuni ya Market Ovo
omwana wamutuusako ogobulisa maanyi kyatandika kitya omwana oludde naye nga mukolagana mu campaign mu Kampala Central campaign bezaggwa n'omutwala mu office zezimu abe nga akuyambako awo kati kyewakola olwokuba nti wayina omukozi waka omukozi n'akuddukako tewali information entuufu lwaki omukozi yakuddukako n'ogamba omuwala ono Esther ajje ewakaawo akuyambako emirimu egyawaka yono Esther era wano yali mu katale nga promotinga app eyo Esther yoyo yali mu market oba yali mu katale nga promotinga app eyo oyo gwe bayita Esther kiki ekyatuuka ku Esther muwulize bulungi nnyo Nsereko Muhammad ng'akwata Esther ng'amusindika mu makaage ag'ebugolo bikulufule Avenue agamukyala Amelia kyambadde amuyambeko ku mirimu gy'awaka munnange omwana ono bw'atuuka mu kukola emirimu gya Nsereko ate ne yeefulira omwana ono n'amutuusaako ogw'obulisa maanyi era n'agezaako mutiisatiisa ekyavamu Nsereko n'atikka omuwala ono ettu lyamugema lwali teruli busa omugole mwenna gwe mumanyi ono omugole oyo n'ategeera Nsereko abadde akozesa omuwala gwe yafula awusigalo we omukyalo n'agezaako okunenya Nsereko kye yakola kwe kwata ono mukyala omupya ajati n'amubba emigoba nte n'amubba emiggo n'amuleka mu kkubiro Hajati ng'agezaako kwemulugunya olw'ebikolwa Nsereko bye yakola ku mwana oyo Hajati ekyamuviiramu okudduka n'addayo mu ggwanga erya Bungereza nga tajja kweteekera ffujjo lya Muhammad Nsereko ku mwana gwe yalitanga awusigalo n'amufunisa olubuto omwana ono yalina boyfriend we ng'ali mu nsi z'Abawarabu boyfriend contract ng'eggwako ng'akomawo e Kampala contract bweggwako ng'akomawo e Kampala nga sinkana Esther ng'amubuuza Esther ng'amugamba munnange ebintu byajja bubi omuwala ono y'ono wano nga bali mu kumarketinga business za Nsereko omuwala y'ono wano my drone zikubira wala omuwala oyo ono yoyo drone zikubira wala omulenzi ng'abuuza omuwala ng'amugamba munnange byajja bubi nina olubuto lwa honorable Nsereko omulenzi nga entegetege zimufampa magulu mu bufunzi n'akyankalana n'agezaako nnyo okugoberera ensonga zino Nsereko n'akitegeera Nsereko bw'akitegeera kyakola ekyasinga obukyamu kwe kutegeeza ba state agent ne bajja mu muvubuka ono era bamuttisa butwa omuvubuka n'afa boyfriend w'omuwala ono n'afa Nsereko ensi eri kusonyiwa ddi watta ne boyfriend w'omuwala gwe wakwatisa amaanyi kati n'omufuula mukazi ono omuzalamu n'omwana bino oba oyagala oli nkugambye oli looya oliwaddemu okunzigulako omusango provided nti ojja kukkiriza omwana ono bamuleete n'omuwala bamuggyeko DNA omwana bataliwo then banatwalire kitabe bansibe n'omwana omulenzi ono famire yo banga teri mu kutya esobola okonfaminga enfa y'omwana ono gye yafa mu mwana omulenzi ng'amaze okutegeera nti wafunisa Esther olubuto bw'omala ofunisa Esther olubuto n'oyagala okubuzaabuza otwale Esther wasooka n'omutwalako e Bulaaya Esther ne wamulemerera n'adda wano yali ku flight Esther ng'agenda Bulaaya olw'omutwala omufulumya eggwanga toyagala nseetegeere ofulumya Esther wuuyo omutwala nga toyagala nseetegeere naye nga wakwata mukwate ensetandisoko biro byonna amawulire wasasula amawulire omwana yali agenda okuleeta obuzibu omulenzi boyfriend w'ono muvubuka w'ono mukyala n'omutta wakozesa state machineries ne bawa n'omwana obulenzi obutwa n'afa ono Esther boyfriend yali avudde mu nsi z'Abawarabu ng'amaze contract akomye okusanga mukazi we Nsereko Muhammad n'owo omwana ono obutwa n'owo omwana omulenzi obutwa n'afa lwa muwala ono kino nkigambye oli looya oli mu state nzigulako omusango provided nti ojja kukkiriza bakole DNA ku mwana oyo nga ne famire y'omulenzi eri ready confessing nga Museveni avuddeko bakonfessing engeri gye wattamu omwana bwabwe ojja kitegeera nze sitya oli lawyer you can open any case against me
nakale nobo sobola okuteka ku Interpol as long as nti osobola okukkiriza court nereta Esther n'omwana bamujjako DNA naawe bwe proving anti omwana todda watobanja case closed n'omuvubuka oli ekyamutisa mu muwala omwo ng'amaze otegeera nti omuzadde muno yagala okugalira amawulire n'olyokotta omuvubuka oyo tokomyoko n'okwata sente z'omuw'omusolo n'oyingira amaka g'abantu n'otandika okukwana buli mukazi wa muntu gw'omanyi nti omwegwanyiza mwe mwali n'omuwala ono gwewakolera bizinesi gwe bayita Shamira Nakimuli gano ge manya ge geyita ku Facebook oyo n'omukolera edduuka lya computer Kampala Road era ne wamubba ku musajja oyo n'omukolera edduuka lya computer Kampala Road wamubba ku musajja ku sente za muwa musolo era yoyaawo kati mukulu ebiseera bisinga bw'oteekulanga entalo omanya nga kyekinyaddirira kubanga okoze ebikolobero bw'otuukira okutta mwana mulenzi okweka obujulizi nga toyagala nseemanye biki byewakola oli musajja mubi nnyo toteekeddwa kubeera ku ofisi yonna wadde okweranya ofisi y'omuntu w'omuli w'omusolo toteekeddwa kubanga tosobola nakumanejinga famire yo muzungu yakumanejingira abaana bo mukazi wali mu America yakusukuddukako n'owasono w'okubiri wali yagala kufunako empapula bw'akitegeera nti wafunisa omwana abendi omukozi mu nnyumba n'omufunisa olubuto n'okwata omukazi n'omukuba emiggo kati n'omutte kubanga gw'okimanyi ntoyagala muntu ategeere biki byokola mu nsi Uganda naye gye tunakomekereza ojja kubanga weeya amanda mu nga olw'ensonga ffe tetwagala kumanya ebiseera ebisinga gwe kennyini kamwa kabi kasasiro ganga mbabuulidde baani bakolagana nabo bizinensi ze buli kimu kyonna nga bwakitwala kati mukulu obeera ku social media ngo oyogereza abaana ab'obuwala obasaba nudes obasaba video bise buno basindikira bitundu by'ekyama kuno okulabula genda mpola eno nkulazeeko sample nyire kugenda mpola I have a lot eno information nali nagitereka ddanga nakusiriikirira kati tuli ku watuga nti ku dead end wadiramu okwasama unnecessary nina video nabufunye dda ebitundu by'ekyama ngo bisindikidde abawala mbirina mu inbox abawala bofezeeko sente ngo bagenda bafunira visa byonna mbirina wano Kamala ka Musoga ojja kuddamu oyasame bulungi nnyo ngenda biteka ku social media nsereko nkuwoninga omulundi ogusembayo yasama mpola mpola ogenda kuddamu ogende ku dead end ngenda kuta noduzizo ebitundu by'ekyama badde osindikira abaana ne mu video badde recordinga bana abaana ba house managers n'abakazi babadde okwana ngo baseducinga MP omulamba n'ojjamu empale n'otandika okulaga kali enkoko n'okalicordinga n'okasindikira abakazi era gy'emirimu gy'osinga okola ku social media omusajja eyita nti oli intellectual nkulabula omulundi ogusembayo kuba enkya twagala tandika program yakutambula gwa nti twagala kutuza mu diversion naye nkulabula omulundi ogusembayo Nsereko Muhammad koddamu okwasama unnecessary kuba Kyagulanyi sentamu ng'okola ebintu bitategerekeka nakali kaboyiko kali kabaita simanyi mayindo set akakali ebungereza kakinyozi nga naye mufere yafera no mwana ku bukadde 16 mbu simanya mutwala kala naye buzabuza mbu atamu amageza ko omuvuvunga mwe ababiri mwenna mwe oyo mayindo set simanyi matako set ani mayindo no erinya lima mayindo set mwe ababiri mwegendereze nyemize gye mukola ku social media mugimanyi ate muwalampa mutankula entalo nga muli mu nyumba za ndabirwamu mujinensere konkuwoninga umayinze mara kuwoninga eno kuwaddeko sample information nali nagitereka dda ngera kuwoninga omulundi ogusembayo lwoddamu okwasamira ku Kyagulanyi mu nkole tategerekeka ngenda kuta noduzizo kubanga abaana bazimpadde era mwenna abaana abali mu position esobola okwabe musajja ono nga musobola okumpa more information about it enamba yange mugimanyi nja mukola kye nakola dewo data ekyo kyonki kubuulira
Enia Esther mbadde nagisirikira ddanga nagitereka dda n'omuvubuka gwe watta gwe obutwa boyfriend wa Esther. Bono Esther wakwata mukwate. Mukazi wo akimanye n'omukuba ebigo n'agenda e Bungereza lwakuba tasobola kwogera oyo mugole. Era wava okukyawagana ne mukyawaganira ddala. Kati nkulabula. Damosi nikebinnyo ng'oyasama unnecessarily n'oyo muvubuka wo Mayindo Seti Sime Matako Seti oyabeera ku TikTok ng'alegenyide mulinga entebe y'eggaali kumbe ne mufere mulwadde mudde mu mwasame tujja bambula kubanga abaana mubasindikira ebitundu ebyo bekyama ku TikTok ne ku botiimu mujja kifuwa nga mukizza munda nezo programu zemukoleza ekisiru muve ku Robert Kyagulanyi Ssentamu muve ku national platform muwane Museveni wamwe period ebisigadde mbireke muve ku bantu enamba yange publicly ensi egimanyi abantu bagenda kuleta na information bagikube ku meza nenze nkulabula kubanga buli kimu nkirina Kuyinza okugamba nti ensi tekumanyi. Okumanya musajja gw'oli muzibu wagambako nti nze sigenda ko Robert Kyagulanyi Ssentamu ka video akuba tokalonjeza mu archive kamuze. Ate bana abakalese bakalese bamaze okukagatta okulaga nti gwe tulinyerera ku nsonga kono bakalese bakagasse. Ne wali wakatandikira wagamba togenda nko wa Kyagulanyi ne video ekulaga nti wagende wa Kyagulanyi kati anda bali bamonekako. Kino kijidde mu kiseera waliwo olumiriza omubaka Nsereko eyatandika nga wa NRM wabula n'avaayo nti alabika yalekayo okugulu kumu ate okulala n'akuzza ku ludda oluvuganya gavumenti era nga mu kutabula tewali amwenkana. Basekeredde abo bali ku mboozi z'amalwa. Actually baaboogera ekyo oli kasitaga nti gundi mbega omanya yeye mbega kubanga gwe wabeze otya gw'otaabeze. So bannayuganda boboka bajja kusunzulamu. Mwai Museveni sikanya naye. Owulidde? Mukulu. Nkulabula omulyondo gusembayo. Tuli ku nsonga za kulwanirira ggwanga. Oyina ekizibu kimu. Oyagala nnyo okulumba naye otya okukulumba. Oyina medical insurance nga bwe parliament abanje bafuna. Ebbanga ly'omala mu diaspora ddene nnyo wandibadde otuyamba n'okola ku bintu bino wammanga wano. Ogambi Kyagulanyi yambala kilo 8 ezengato ngagenda mu das ngagenda okumulongosa mu America si mugambi ne timba teri timba lezitowa kilo addemu n'ekitu teriyo ekyo tukisebbala. Next time oddamu okufuna chance egenda ebweru tuyamba ogendeko okole surgery y'omumwa ofune lip surgery kubanga omumwa okulema okontulinga tuyamba ogende mu basawa bakugu okole lips surgery ogezaako okufunza ku mimwajo ate ogende ofune engeri gye baterezaamu amannyo gona go gatereze obenga amannyo n'ebigambo bikwatagana bulungi nnyo bakoleko surgery ku mumwago in fact kilo ze wayogedde ezengatto ze zizita omumwago yesobola tosobola gufuga bulungi teri MP asobola kwogera nga bw'oyagala kubanga MP obeera selective mu bigambo by'oyogera. Next time bwanga ogenze Bulaya tuyamba ogendeko mu basajjon bakokole lip surgeon bakole lip surgery bakole lip surgery zini mwaji sobola kubanga emwaji singa emwa minene nyote sobola kukavalinga manyogan jovula tuyasambiranga akagiga kale ku mudaala. Next time nze newunya n'omukazi akukuba kiss kubanga abanga awuta ekipooli muvubuka gwe weetereze ogenda otambuza empitambi ku buli mwana wa muntu gw'osaze kubanga olina ssente ez'okwono ozikole ozimu state. Wano waliwo entudde wane tulukayi balungi mu kutereza amannyo bakutereza amannyo obenga ebigo byogere bikwatagana olulimi n'omumwa balungi nnyo mu kukola surgery jangu bakutereza emimwa gireme kuleberanga gundi kabuyi wente kubanga ekizibu ky'olina omumwago tegukwatagana bwongo obwo byoyogera tebuli presenting mu mwago kabaka mwako. Tulina wano ba international surgeon abasobola okutunga omwogo ne gutereera abantu bagira babatereza amanyi babatereza emmwe babatereza obina negwa tasobola kufuna ate ng'olina insurance wakitogera bakutereza amannyo n'omumwa bagutereza bulungi basobola okuwanga babufunza kubanga kirabika ebigambo oyitira bingi mu guno omumwa omunene. Nze newunya n'omukazi akukiisinga munnange era abakazi muyina ekimwagala nnyo serenze ne kala yennyini nedda n'abakazi muyina ebizibu. Nze ku nsi nalaba abantu bakiro omukazi muli bakiro kati wobeeredde nga omumwa munene nnyo gukulinganga kaabooyi w'ennyama y'ente kati ate eri akali enko kati nzo tunga akali enko kati nnyo kati nnyininya kalinga kando
nga ne sente zewepikiramu mala sente zo kubanga oyagala kubeera n'abakazi mukulu weewumuzeeko oyavuwaziza ba MP obye ba sugar mami oli mu lukwata gita singers ate teri muntu ayagala gavumenti ya Museveni kuvaako nga badde mu kika kino ky'abantu wano mufere mubbi agaba obutwa ali mu lukwata gita singers tebagala gavumenti ya Museveni eveeko abantu bali wammanga ngali mu lukwata gita singers mukwasi w'abakazi gatayagala gavumenti ya Museveni eveeko nga mufere tayagala eveeko nga mubbi tayagala eveeko nga muwa butwa nga ina mandate esobola okukwata ekwata omuntu asobola tayagala kapundi gavumenti eveeko olaba wasirisa omusajja yakukuza kyambadde bawameriya kyambadde n'omukozesa mirimu gy'okufera abantu n'ofera ekizimbe eri wansi yaprintingira ebitabo ku nassa n'okiguza omuyindi emitwalo gya dola omusajja n'akuyamba n'akukwatira ssente ze bw'omala obbafera bakiza nti ekizimbe kisi kyo ne bakwata muzeeyi kyabadde bamutwalira zera bamusiba gwe n'osigala ng'oyinaayina nga teri akutteko kubanga tukimanyi mu Uganda gwe MP akyasinza okuzza emisango mu Uganda teri yakkwatako kubanga oli state mafia era okolera mu 7 y'ensonga lwaki buli kimu osobola okikola at your own disposal olina akabi weetabanemu kati neewuunya abantu nga gwomu kuba alina ekibinja ekyaliidinga abantu abaayo kya gundi nakivubo paaka yaadi gwomu kuba alina ekibinja ekyayo kya paaka yaadi naye okyaweeta era abantu babookya gwe ng'osite kuba ali okwata ssente zo mukulu wegendereze nnyo ojjaga nti abaana ba national platform bavuma naye gwe kennyini gwe weetinkulira entalo toli wa opposition oli wa NRM gwe baasindika okukyankalanya y'ensonga lwaki mwe baana mmwe na kino kankyogere mbadde nkyerabidde bw'osanga omuntu yina ku social media ng'anonya following vaya kubawa ssente tobooza akoleraani oyo wa Muhoze project nkiddamu bw'osanga omuntu yina ku social media ng'akugamba teekako ennamba nkusindikire ssente mu diaspora teri muntu asobola kuba ng'akola ng'asobola okukwata ssente naga nti teekawo mobile money namba yo nkuwe ssente kaabere munnabyabufuzi naga nti teekawo ennamba yo nkuwe ssente one babakolako kye bayita profiling buli lw'oteekayo ennamba ya mobile money bakolako kye bayita profiling temukimanyi Nsereko Muhammad y'omu ku bantu ababajja security nga badde bagaba ssente ku social media ezo n'ennamba ze muwaayo profile baba profiling okuva ku empaka ku Z ne temumanyi kubanga muwoza sibatuwadde ssente tebagigaba njagala ombuli omugagga mu Kampala gw'olabye ng'omugagga omanyi mu Kampala nga badde agaba ssente ngakera ku makina gani musimba wano bawe ssente mugagga ki babakolako profiling temumanyi olina gye nakusabye namba n'ogimuwa mu inbox nga tomanyi ki kyagenda gikozesa gwe teweebuuza omusajja omukulu MP atuuka ty okujja mu inbox yo agente wayi njala kwogerako naye ku botiimu najjamu essatu najjamu empa neeyamu natandika okulaga akali enkoko gwe teweebuuza muntu kikola kyekyo njala bategeeza musigale ku mulamwa gw'okununa eggwanga muve ku baffere afere bali ku intaneti kuno ate nga bayita bategeera naye nga tebategeera be basinga obuyaayi olina gye nagamba nupu efuna bilioni 3 wakitezimba amasomero gundi teri mu constitution ya Uganda constitution ekugamba teri muntu wa bulijjo akkirizibwa wadde okuyiwa wilibalo y'ettaka mu kkubo erya gavumenti lyerina okukola teri muntu wa bulijjo akkirizibwa kuzimba somero ku lwa gavumenti ya Uganda teri katogamba oti amusimanyi kibiina kye kyali kizimba essomero mu Uganda oba kyali kizimba oluguudo wadde oteeka omuti gw'amasannyalaze nga n'omuti gw'amasannyalaze gwennyini electricity UEB oba UDC bikoze bitya ekuguza omuti gw'amasannyalaze kati miliyoni 3 naye ng'ate wandibadde ogenda ne weereetera omuti guno ogusimba lwaki tebakukkiriza kuteeka omuti gw'amasannyalaze nga gwegulidde era UEB eguleeta negusimba lwaki baleke babuzaabuza olina gamba musimye kyagula ntagaba ssente gwensi yo bagikuwamu ssente gwensi yo bagikuwamu ssente abantu bonna bali money minded ku social media nga yeeyita bloga bonna bafere
musooke muteeke ensi yammwe mu maaso okusinga essente. Muleke bantu kujja ku social media balimba nga bakolera Museveni. Muleke kutala abantu ababitiibwa nga tebalina bitiibwa, tomuwa kitiibwa. Mutwale nga bwazze. Tulwanira nsi yaffe so si ssente, tetulwanira bifo. Nze setagadde ekifo kyero si wanu wadde kyero si tukisina kifo kyenjagala. Nwanira nsi yange birimu mazima n'obwenkanya n'emirembe. Abali muri bakolera gavumenti nola omusajja azze ku TikTok ayege bita ategerekeka talina ludda tansita kwatagana linnya pale za Museveni mbone mukulembeze. Goloza nsite kumanyi. Mwe namba za mwezo nanzina abakolagana ensereko mu Kampala State Council kutula diyo. Enamba za mwezo nanzina wano. Enamba yone yeyita Musoke Chagasoni. Yino wano njirina. Zile namba 2 kuliko 0708 nye mirundi yena mwenda monana. Kuliko endala 0772 498986 oyo Chagasoni. Oyo mukuba dira bansereko mu Kampala. Kuliko ono gobaita Sekajja. Sekajja eri 0782 1095 oyo Sekajja. Kati mwenna abagala okubuuza Esther siroza nti anabakwata kuba ne ku social media abalagira okujjako information ne bakwatako. Kati abadde mu diaspora ngalina kali akavuka Kalashidi alina oli Babula na mubiru nga abantu batambulira nabo gena mu diaspora okulya Sereza State era babadde nayo kutambula ebbanga lyonna bakadda. Era bwe yatuukidde mu media era TV radio zigenda tandika most na kubanga alina ku Robert Kyagulanyi negenda mpola oyinza okutomera information njirina nkulabudde ng'obudde bukyali. Nze genda ozigula ko musaku byenjogedde basi bituufu. Nze information njirina njajji kuteera. Genda ozigule ko musango ku byenjogedde byonna basi bituufu. Information njajji kuteera provided nsobola okkiriza abantu benjogeddeko okuwa obujulizi mu kooti. Zizi nozo na kampuni details zizo goenzo koza sezirina ezo na kampuni details zizo zona nzirina zona zizo zona nzirina kampuni details zizo gwe jangu mpola ndozo nerabidde. Oh no, you're right. Ya kwatira Muhammad Nsereko bwe kuba kujja mu mboto z'abawala ono yazijjamu. Bwe kuba kusasula muntu yenna ono yasasula. Bwe kuba kola mission ya kujjawo muntu kyonna ono yahandola. Bwe kuba kola kintu kyonna kya bufere kyonna simanyi visa bikibi ono yahandola. Namubiro Babula ono bw'okwata ono bw'okutta Nsereko. Mulabi yaddusa mwanyina namutwale Germany nga mazomo ogulira enju na buli kimu n'abasetoli nga ne babeera eyo. Kati mukulu bw'obanga ojjanga olala ojja omanyi nti b'olumba tetuli bangu. Misango giwazza gyonna mingi gyo mu Kampala. Kati n'eddakiika 10 njalabawo information eno. Mwenna bannayuganda olunaku lwa Monday muve ku diversion zaabwe obuntu wazze obu video wabana abaana kubanga jeje mirimo gya babaga nti ekika ky'abantu abo tebaswala basobola okukola ekintu kyonna. Tulina omulamwa gw'okutambuza tulina country tour mukulembeze gye yataddeyo etandika ku Monday ngere egenda tandikira Mbala. Buli muntu yenna ayina essimu yo ogenda gikozesa ng'ekyokulwanyisa. Omusirikale n'aba kubika recordinga amannya ge njagala ko okusokera ddala nja kwetaaga abakubi b'ebifaananyi nga mulina kamera enneekusifu abalina kamera eza bulijjo bwe tubeera mu laale ng'ezo ba drives ng'ezo
government a number state mafias ba agent abakuba bifaananyi bino bakolako profile nammwe njagala mutandika okukwata kamera zino nga babasajja bere bifaananyi bate mu bitereke mukwate ne videos twetaaga ebintu bino mu bungi tobaako muntu yena gwotya ennaku zino essimu esobola n'okukubira mu meters 5 mu meters 10 n'ekuwa ekifaananyi teweetaaga kusembera muntu mukuba kifaananyi mu recordinga buli kimu kyemulaba so njala obbakubiriza omulala okutandika ku Monday temutya mugende mu country tour twetaaga abantu bangi nnyo tulage mu 7 ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga ensi ekitegere kati kino kyekigino njagala bannayuganda mbere begendereza nnyo Uganda weeri eri ku kale bwerebwe mbabuulire eri ku kale bwerebwe guno omwaka simanyi tugumalako nkiddamu simanyi tugumalako mwegendereze nnyo alina akasente kakumi mpolampola era alina amagezi stalking emmere nga nfundikira saagala muntu n'omwaddemu okudyambw atya amuvuka gwe bayita didigi temubaako kyemutya ku didigi neki mutalina kyali didigi is nothing didigi the daily drinking general is nothing talina kyemubaako kyemutya in fact mbere more comfortable and happy. Let them campaign across the country, but don't be scared of Didigi is nothing. Taina chali. Nchiddamu taina chali. Tembaako kyemutya. Mbaletedde omuku obiwe ng'abanyonyola mulyoke mutegeere kusinziira kunage speech taina chali. Ono obiwe. Echana nawe kidomola budomola. Basically is a Paris boy. Holiday omanya abana babagaga Paris boy sausage alya bamuoleza buli kamba kamukolera. Nenyina mwennyini yakyogera ekisu yawe wennyini. Ati yali visitation day emu. Janet Museveni najja n'abuuza muhoozi but my boy at least what else can you do? You cannot run, you cannot swim, you cannot even debate, you cannot do anything really. My boy, what can you make us proud about? Even in class you are failing. At least do something and give us proud. Your father has fought and done everything. We have given you everything. You boy, you're embarrassing us. Nga nyina ayagala kaaba. Janet ngawulira afa. Katulambi omwana akuze just alya sausage buli kimu bakimuwa obulamu bugonvu mu majje taata yamukuzizza Sanders nawa taata yagamba kati omwana bamutwale kati omwana bamwe kino kati ye mwana bambi kati ye challenge omwana taata yagala omwana akumeregase ya taata we oba akuma omunyago gwabo omwana agokuume nebeera alikirivu omunyago amazima kujje entunga egenda kuyiika buyisi kati ye mwana ye muhoozi bambi musajja wattu ng'omwana ne ku birthday toyinza kuwogera kasipiiki nebo omuteka talina waliwera kyolabanga wali kyebayita okwoza noyanika mutaka taata alwanye entalo zonna taata nga Museveni omwana amuwadde buli kimu amukuzizza amututte mu za akademi zonna amuwadde sente teri kyatamuwadde obufumbo babumuwadde simanyi obwo obufumbo nabwo bwasobola ni omwana mbambi waliwo omwana gwolaba nga obudde bwakya buki nendoza bamuzaala tebunnakyanga omwana yali alina kubeera muwala bwali kubulako essaawa zijyawe akyafoominga n'afuuka mulenzi so munange bambi n'abazadde nabo batagba muli bakiraba bagamba amazima kubanga kagabeere abazadde bakira nti ne mu UPDF omwana talinayo kifo omwana nze mukuuma omwana nze buli waaliize mutadde okati ngiro bakanga ne bambi nabo silent we basiriikirira bw'olaba obutambi omwana ngo bwe bamuwa akazindala ennaku ekukwata kebere mu UPDF ennaku ebakwata kababeere ba obi ne ba oge esavi abandikambye mbu obi waffe twasoma ne ba obi nabo ennaku ebakwata buli omwana yagamba omwana nga atuswaza atuweebuula ate nondoza bwaddira ku ssomero yo nga kisubi eswaza gana kisubi erinnya lyamwe liyiika yoyo omwana gwe mwazasada omwana yasoma oyo omwana eddala yasoma yakola ebigezo kati yoneebo simanyi bwe kinaabeera ne omwana neddaliwo ekitatuukirira taata yandibadde yaleka omwana n'agenda mu bizinesi oba azanya firimu oba ali mu byabulimi na bulunzi omwana n'alivinga bulamu bwe gweraba bahulu n'abakulembeze abo bangi abakulembeze bameka boolaba abakulembeze abaana baabwe naye nga ate balina amabizinesi gaabwe gakuze uhulu mugagga ki kye batalina naye gwewerako abaana bali mu bizinesi tebavaayo kati ate ne mu bizinesi omwana n'abeera bubeezi CEO oba omwana n'abeera board member n'oleeta abayindi n'oleeta abakibizinesi ne basimanaging ng'omwana ali just overseer naye ate okumuleeta ku stage boti mu politics weeweebudde maaso ku lutimbe gye kinaggwera naye omwana nedda
oyo obi wa didigi naye akasinza okunsesa agambye kirabika Yoseri yali yepiica eyo sanga mwendo ogw'ekiro ne babakanga omwana yali nofuuka omulenzi omwana yalina kubeera muwala naye kanga bafunye mulenzi bali bepiica ne beekanga mbafunamu didigi kankadde nga muli Janet akomplaininga kankabadde mulodi gumu tugende mu maaso muwulire Janet nga akomplaininga Echana nawe kidomola budomola. Basically is a Paris boy. Holiday amanya bana babagaga Paris boy sausage alya bamuoleza buli kamba kamukolera. Nenyina mwenyini yakyogera ekisu yawe nyini. At wo yali visitation day emo. Janet Museveni najja nabuuza muhozi but my boy at least what else can you do? You cannot run, you cannot swim, you cannot even debate, you cannot do anything really. My boy, what can you make us proud about? Even in class you are failing. At least do something and give us proud. Your father has fought and done everything. We have given you everything. You boy, you're embarrassing us. Nganyina yagala kaba. Janet ngawulira afa. Katulambye omwana akuze just alya sausage buli kimu bakimuwa. Obulamu bugonvu. Mu majje taata yamukuzizza. Sanders na watata yagamba kati omwana bamutwale kati omwana bamwe kino. Kati ye mwana bambi kati ye challenge. Omwana taata yagala omwana akumeregase ya taata we oba akuma omunyago gwabo omwana agokuume nebeera alikirivu. Omunyago amazima kujja ye entunga egenda kuyiika buyisi. Kati ye muhozi bambi musajja wattu. Ng'omwana ne ku birthday toyinza kwogera kasipiki. Nebo omuteka talina waliwera kyolabanga wali kyobayita okwoza noyanika mutaka taata alwanye entalo zonna taata nga Museveni omwana amuwadde buli kimu amukuzizza amutute mu za academy zonna amuwadde sente teri kyatamuwadde obufumbo babumuwadde simanyi obwo obufumbo nabo bwasobola ni omwana mbambi waliwo omwana gwolaba nga obudde bwakya buki nendoza bamuzaala tebunakyanga omwana yali alina kubeera muwala kwali kubulako essaawa zijjawe akyafoominga n'afuuka mulenzi so munange kati by the way kiri ku record talina mukazi gwe yakwana tasobola kukuba vibe omwana oli gubamuteka omwana omukazi wo mukuru base bine bagambo simanyi gendo wasomwana baba setting abo settings bwe yagenda ku mwala wa Lukyamu Nampijja Susan ebyali omwa bimanya bawa Nampijja Susan we mubawe nyini bakwata bamujjako mukazi we bebigo gaine bamutta nemba bulyo omwala bwe yafunisa olubuto namukwata ku kifuba bali na ku visit bali ku Serena naye gombo omwana nalaginaga atiwe leto mwala oyo aba tasobola kukwana ebintu byakulagira bulagizi atiwe leta oyo nokwana tasobola ng'omuntu atasobola kukwana mukazi kitegeeza tena kyasobola kukola kati otabeera liikiriza njala bagamba temugezaako kuba ati mweraliiki ne bw'anaatambula talina kyasobola ekyo kyomba mbawa assignment buli mugenda okyo talina mukazi gwe yali akwanyeko ku bakazi be ne batula ku mmeeza nga bona okwana omukazi n'otandika omutabbira tamukwata ku mukazi n'okukwana kwennyini takusobola kati amumalira budde omusajja tasobola kukwana mukazi kitegeeza tonna kyo bisobola kwogera okitegeera kati tamumalira budde temumalirako obudde bwammwe mumutegeeze ekintu kimbage buli muntu waali weetegekera weenyweze bana batambula bakuba campaign baleke bakube campaign kati mwagala okulaba reality mulinde ku mande bwe bataga nti mbala bagisazeeko teri motoka ekkirizibwa kugende wadde okuyingirayo kino mukijje kunze ku mande tululimpiji mujja kula nti western part of Uganda bagigadde teri motoka ekkirizibwa kugendayo mukirinde road map ya fulumye ya tour ne mugenda kula nti western baganyeyo omuntu yenna okugendayo bagenda baga bataddewo restriction omuntu ava mu Kampala oba omuntu ava mu Buganda kizibwa agenda mu west bagenda kiteekawo by tomorrow ba Monday morning mujja kitegere kyembaga mujja kitegera mujja tegera ne ali ku mulamwa natali ku mulamwa tebaye muntu ina kubuzaabuza bano obudde bugenze video wedde tukwatagane ku Sunday saa 2 Mengo Mbulange Mengo na Wonzija kitalo nye kya mwanyina ffe na Lubwama gobase
munjaba letera kuzimu ko clips ze ne bifaananyi mujamula babamusse mu bintu bya Buganda okabinja kali mmengaawo akaba mafia kuba badde tali bulungi nnyo ba mafia bali mmengo mwanyina fenali wa mukama kuumoze mirembe tewali kyakola fenali ekkubo n'obuuza akusoba yabadde mu lukolo kutta afunye muki era najja kukomekerezebwa nga akoze eki ng'afudde kale video lero tuwebedde ebyogera bina mbereka babyogere naye mubuuza abyogerera ku ludda kikyosoko kubuuza tusinkane ku Sunday sawa 2 ezakawungezi mukama bankuumire atakuumira mpeera